tufune gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusaako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo tweyanza nnyo tweyanzege omulungi atulaba twesiimye nnyo omukisa guno gw'otuwadde naawe n'ogamba nti kantuule ndabe lesson weekend mbeeko kyenjiga mbeeko kyengatta kumanya kwange nsobole nange okubeera bwe nga ntunulira lesson eno bwetambudde kubanga buli lunaku olwa Wednesday ssaawa ziba 2 paka ssaawa 3 ate n'olunaku olwa Fridays basaawa 3 paka ssaawa 4 kumakya nno nga bwakatya ku Sabbiiti nga tugenda okusinza olwo ne ziba 2 paka ssaawa 3. Olwaleero Nasani Matovu nzize okutuusaako lesson eno namba 6 yogera ku birabo eby'omwoyo, ebirabo by'omwoyo byanjawulo ku ebyo ebirabo bye tumanyi ebyenjawulo, era nga Mukama ampadde omukisa olwaleero ndi ne baganda bange okuva ku kanisa ya St. Adventist Church najja Nankumbi omuli mwannyinaze kwano gwaffe nno nfanfe Anita Asiimwe. Amina. So nga tesi yeyeka tuli wamu n'omuganda ffe omugagga omuto omusuubuzi omukukutifu wano mu Kampala Samson Kiseka musajja akugamba nti osobolera ddala bungi nnyo okutambula mu bulamu obutuukiridde obuli mu Yesu Kristo. Butuweebwa Kristo possible ate nga takoma kubeera musuubuzi naye ayagala n'okubeera omusumba gye bujjeeyo tomanya naye nga tuli wamu naye musajja atwala ebitongole kya buwanika sebo ate ne mwannyinaze nnyabo nsanyuse nnyo okubalaba. Nga tugenda tulira ku birabo bino eby'omwoyo mbadde nsaba mukkirize musooke mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Omulabi wa lesson week eno twagala okwebaza mukisa munene nnyo kubanga oli wamu naffe era ffenna nga tuyigira wamu tukkiriza nti Mukama ajja kwogera naffe kuyita mu lesson eno gye tulimu ey'omukaaga. Kale okay muganda omulabi waffe awasiibye amazima agatajunguluddwa nange nebaza Katonda kubanga akyakuwadde obulamu. So muganda wange tweyanza nnyo tweyanzege. So tuli mu kugenda maaso ne Sonia yaffe eno namba 6 yogera ku birabo eby'omwoyo naye njala kwebaza baganda baffe abali ewala eyo nga bali mu kutulaba essaawa zino mu Uganda wano mu mawanga ag'ewala ku miriraano tulina abali e Rwanda tulina abali mu London mukwano gwange Zalia Nasubuga jjajja w'abalongo I salute you. Mukyalo oyo bannange y'omu ku bantu abatwebalizaako. Amen. Atuweza emyaka 5. Emyaka 5 mu kisaawe ekyobuweereza buno bwa lesson week eno ever since 2021 y'omu kubeebaza awamu mukwano gwange mukyala Samali Kizito oyo ali ludda oli olw'omu USA Massachusetts Belalika St. Adventist Church. Banne mwebali nnyo. Mwebalire ddala Sister Stella nkutumiddeko ate ne muganda wange Kigozi Faustine. We salute you in blessed name of Jesus. Kati tuyongere banna. Sister so kutuweeriye essaala kuba mutuufu. Ebigambo by'ebirabo eby'omwoyo byetaaga kusooka kusaba. Katwebaze. Kitaffe twebazizza kubanga omulimu guno gwanikoleddwa bamalayika obaoli awo n'abasajja abakkiriza abayise mu kugeresebwa okw'amaanyi gwe n'okkiriza nti batuukiridde okugukola newe osazeewo ffe abagukola. Ekyamazima tetuyinza kwogera biva eri ggwe okuggyako ng'okkiriza. Batukwegayirira okkirize obeere mu ffe okome kamwa kaffe tuleme kwogera ebyaffe naye twogere ebiva mu ntebe ey'okusaasira
era bikole enkyukakyuka mu bulamu bw'abadduwo n'abazaana bo si bokka ne naffe ababyogera ffenna teeketeeke bula obwakabaka bw'obusembedde ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Inyabo tweyanza nnyo. Tweyanzega ebirabo eby'omwoyo. Ebbaluwa eno esooka ey'Abakolinso eri Abakolinso Pawulo agamba mu lunyiriri olusookera ddala olwa ekitabo kino eky'Abakolinso sula 14 olunyiriri olusooka yagambye nti mugobererenga okwagala naye mwegombenga ebirabo eby'omwoyo naye ekisinga mubuulirenga. Olungereza yagambye nti pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. Dala. Simanyi bwe mwalabye ekifaananyi nze njagala kumpa ku kifaananyi just ekifaananyi gwe nga bwe wakifunye ekyaleso mu ddakiika emu abantu ekirungi ntudde mbasumba kati wakati kama yansaasidde amafuta mukama ansaasidde neebasanzaani kubanga ndi mu baana bakola emirimu egisinga obulungi abeera mugumu genda mu maaso. Yes, kakati bwe tuba tubuulira enjiri tubeera ne activities ez'enjawulo. Waliwo abayimba, waliwo ababuulira, waliwo abalongoosa, waliwo abasimuula obutebe, waliwo abayita abantu, waliwo kugamba wabaawo ebyokukola nga bingi, waliwo abagaba sukaali ffenna gye tumanyi okugabako ku sukaali oba n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Naye mu abo mulimu alowooza nti yasinga okukola nti kakati nze wekisandibadde sukaali wo yandirese banabo okubatiza naye lesoni eno yatulaze nti bwe tugatta bino byonna kwe kukungula. So tewaliwo agamba nti nze nsinga omanyi kati bwe sibaayo kino tekitambula. Manyi kyenamala okulaba nti Katonda tosobola mulimitinga. Gwe n'olowooza nti ze kiseka bwe siibeereyo simanyi bwe binaaba okujjako ng'omulimu gugwo ne bwe guba gwa Mukama guyimirira gwetengeredde ddala oba wooli oba toliwo. So lesoni eno yabadde egezaako okutulaga tonyooma onaasiimuula katebe gw'omusumba abuulira oba okitegeera tolowooza nti ye talina mugaso nti oba gw'olina eddoboozi eddungi tolina kyokoze nganze ng'akoze abiiro oba nenkola kool naye ffenna twegattegatte tutebe mu ggoolo emu nga kwe kubunisa enjiri ya Mukama waffe. Amiina. Kifaananyi nga bwe wakiremu anyazi kifaananyi kyagadde tonyooma bannange tonyooma buli omu alina omugaso. Yese omuganda bumu bujjira kwongezaako katono ku nsonga gy'agambye osobola okubeera nga tugeze gwagenda okubuulira for example naye singa ofuna omukisa ate okuba nga osiimuddeko ku butebe weewuunya n'abasimuzi b'obutebe nze omanyi era nebaza Katonda olw'abadinkoni oba mulimu gw'obudinkoni ogwo bw'ogutunulirira eno oyinza ogulaba ng'omwangu naye abantu balina bye bayinza okusaasaanya obutebe ne kasasiro anti bamanyi wali abadinkoni kuba bamanyi waliwo abaki abadinkoni kati ng'oyimirira eri nga weebaza basumba naye nga waliwo omuntu bambi nga ye yatuuse n'ewaka ssaawa mmeka 5 nga kyanoonya okulaba nga mugenda okujja enkya nga buli wamu watereevu wanyirira nga buli wamu wanyirira kati gwe n'otuula butuuzi n'otalowooleza naye mule waliyo ezimu ezigenze ziva ku ebyo ennaku zino lwakuba kale mwendooza kale naye waliyo amakanisa agamu genyongedde nga bakwata omuntu ne bamuwa akasente n'ayooyoota ekkanisa era ne mujja ne mutuula bulungi nnyo ng'omudinkoni ekikulu kyakola kusolooza birabo oba kuŋŋaanya birabo mpozi ate bw'oli awo n'okubibala kubanga babeera ne mu kubibala nga gye gijje kwambala kyambalo wali ja ssente mbooluganda zireete wali bazisabire n'akomaawo nfuna bulungi naye kyoyogedde kikulu nnyo I would want to kitundu naye ono kyadde ayogera kirimo sacrificial kyembadde ngezaako okuleeta n'okubanga yeresa otulo kulaba nga abooluganda batuuka ng'ekifo kirabika buki naye olw'obutamanya n'obutatunuulira okupima emirimu
egy'okwewaayo okwo ne tufundikira nga egimu tugibuusa amaaso era ne tulabanga abantu abo abamu abatalina nnyo mugaso yes naye ekyo nakizuula era n'omwanjuzi yayongedde okukitulaga nti omuntu yenna buli lwaggwamu okwagala mu ye automatically ebirala bifa anti kubanga okwagala ye Katonda kitegeeza byonna nga binaatambula tulina okusooka okuba ne Katonda mu ffe nga kwe kwagala kati ebintu byonna ebifugibwa okwagala bibaamu okulowooleza you automatically become considerate kati awo obumu obuzimbirwa kubanga Katonda okuva edda nedda yalangirira tubeere buki bumu era Kristo bw'ajja ku nsi era kyova olaba nze ekintu obumu nkiwa ekitiibwa nze nitanya ogamba abantu ne bwe nkulaba bulabi ng'ofaanana nga nankyawa nga nkwesibako nga kyekinoonya nze kinveeko bwe guba musango gusigale kwani omukulu ali mu kunteekerateekera ebifo bwe yali ayambuka statement gye yakola yagamba mbakola ki mbasabira babeere bumu eri mu bogenda mu Yokaana 17:21 mbasabira babeere buki bumu nga nange naawe bwe tuli buki bumu ensi eryoke etegeere nti gwe wakola ki gwe wantuma kitegeeza buli lwesirwana tube bumu ne meaning y'okufaako tekola ki teddamu kulabika tweyanza nnyo muganda tweyanze so omulabi waffe so ng'ogiraba tuli ku bumu versus ebirabo bino bitubedde tuweereddwa eby'omwoyo egamba omwoyo omutukuvu ayagala buli mukkiriza aweereddwa ebirabo abikozesebwa kuweereza balala kuzimba kkanisa nakutwala mu maaso omulimu gwa Mukama naye ebiseera ebimu wawano onyirika nsooke ntusome tulyoke tugende mu maaso nga luli mu kitabo ky'Abefeso luno olw'11 agamba nti naye naawe abalala okubeera abatume abalala bannabbi abalala babuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo okutuusa tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza olaba so kyemwogerako ekigambo ky'obumu ebirabo bino byonna tebiriiwo kutumbula Yonasaani linnya lya Yonasaani kubuna obaani oba nti Yonasaani awo bw'aba n'ekirabo ekyo katumusitule bwe tuti it's all about serving the church kuweereza kanisa ya Mukama nakutwala mulimu gwe maaso ate na buli memba naye okuganyulwa omanyi olaba engalo zino bwe ziba zimanyi otutakula ogenda olaba nene wano wafunamu kubanga munaye olutakulawo nga serving one another kubanga katugende mu maaso twongere okwetegereza ebirabo bino ebyaki ebyenjawulo variety of gifts twalabye wano ebirabo ebyenjawulo manyi nazo badde olina kweyagala okobe tugende mu maaso mu Bakolinso 11:14 ate era ne batwayo n'olunyiriri olulala lwabadde mu Amosi nti ababiri tebayinza kutambula nga batabaganye okutabagana kuno kitegeeza ebigendererwa byammwe biba byebimu okutabagana kuno kitegeeza mulina bye mukkaanyizaako nti bino bwe tutabikola tetujja kutuuka kati batwaddeyo ekyokulabirako simanyi oba abalala bulijjo bakikozesa batya nti omusajja bw'akuza enviiri wabaawo ebibuuzo awo ebitaddibwamu bulungi so ate omukazi bw'azikuza kyekitiibwa kye kikugamba kye babadde bagezaako okutegeeza nti gwayogera ku Kristo nti omwagala bakwewuunya bwewuunya ng'ate gwe teweetaba kubeera bumu naye ate oli omulala atali wa Kristo bw'aba tali bumu tebakyewuunya kati bulijjo tukirabira nnyo ku beauty naye mu lesoni eno yakitulaze nti omuntu okukola ebimusuubirwamu kubanga gwe
nze ne mwami Kiseka ekiragiro kiga nti mugende mufuule abaki amawanga gonna nga mubayigiriza bye nabalagira. Yes. Kitegeeza okubibayigiriza oteekwa kusooka kubiyiga. Kati bw'otandika okubiyigiriza nga tobiyize awo we tutandikira okulaba ng'oli musajja akuzizza enviiri. Kwegamba okuyigiriza oteekwa kuba ng'oli muyigirize. Kati ate onooyigiriza ki? Kati gwe osobola okukwata ekikopo omutali kyayi n'omuyiwa. Tewali muyigiriza ate nga si muyigirize. Tekisoboka. I see. Yeah, kati awo bwe twagala okugira nga tugenda okuwumulamu ku birabo bino ebyaki ebyenjawulo. Variety of gifts. Yeah, twala twogerewo kimu bibiri ku nsonga eyo tusobole okugenda ate tusooke tuwumulemuko. Ebifaananyi byatusiigiddwa okwongera okukakasa ebirabo ebyenjawulo naye ate ng'ekigendererwa kiri kimu. Ddala. Njagala tusomeko ekyawandiikibwa kisangibwa mu Yokaana. Esebo Yokaana. Yokaana essula 14. 14. Olunyiriri 26. Essula ye 14 olunyiriri 26. Wano Bayibuli egamba bw'eti. Agamba nti naye omubeezi ani ayogera? Kitange gwalituma mu linnya lyange. Kati ani ayogera? Ani ayogera nti naye omubeezi? Oyo Yesu yayogera. Yesu kati yayogera. Aga nti naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange. Oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Yes. Kati waliwo omuyigiriza ye Mwoyo Mutukuvu. Kyokka ate byayigiriza ani yabigamba? Yesu. Ate ani atuma omuyigiriza? Kuga waliwo roles oziwulidde. Singa wabaawo afeiringa okukola role ye mission ebe. So variety of gifts. Yes. Nenga buli omu akola ekitundu kye. Omubeezi n'abeerawo Omwoyo Omutukuvu. Kitange yamutumye kyokka ate agenda kubuulira. So tulina commissioner. Tulina omusomesa. Tulina n'owakalikulamu. Ddala. Owakalikulamu ye Kristo. Commissioner ye Kitaffe. Omusomesa ye Mwoyo. Olaba nti ne Yesu mu nkola y'ebintu ng'ajja mu nsi muno okukomererwa buli kintu kyonna teyakikolanga ku lulwe. Newankubadde ekibi kyazitowa nnyo naye yasooka n'abuuza taata oba kiyinzika singa nze bwenkola ki bwenjagala. Kitegeeza obumu obulaba nga bujja buflowinga. Yes, that coordination. Naye kakati omusomesa coordinatinga n'omutume, omutume n'acoordinatinga n'omulunabbi. Olugiri luno lwamosi nti temuyinza kutambula nga temutabaganye. Buli lwe mubeera ku mission nga gwe ekigendererwa kyo kubuulira abantu kigambo kitegeerekeke. Naye ng'akuli emabega si kyaliko ateekwa okukuvuya. Onjogeza ne mundeetera ku lunyiriri luno. Kale nabo Oluganda ebyebirabo eby'omwoyo saagala mu obutabitegeera. Obutabitegeera kwegamba. Ne wano mu Lwokuna n'ayongerako ekigambo ekigamba nti naye waliwo enjawulo ez'ebirabo. Naye omwoyo ali omu. Kasita omwoyo ayawukana awo biba bifudde. Kwegamba mwoyo ali omu. Wadde ebirabo nga byaki? Byanjawulo. Kubanga n'abigaba y'omu ate. Ababigaba si bamasaza nti wesaza ly'eggomba oba wesaza eri. Naye abigaba ali atya. Ate ng'era abigaba olw'ekigendererwa ekyo. Singa muva ku ekyo ekigendererwa temuyinza kutuuka. So Katonda awa ebirabo ebyenjawulo gye tuli okusobola okutuukiriza omulimu gwe. Okusobola okulaba nga tuzimbagana. Ddala. Kuba ogenda okutulamu nga yona saani nze nyiza oba ebyokuyimba si yenze omulungi wadde ensoyimba yezange ezinkolera nnyo onteeka eri awasemba ntola yiiyayo naye and the good thing nti mu birabo byonna Katonda byatuwa no one contributes. There is no contribution of a human being nti nze nnyimba bulungi. It's God who initiates. Yateeka ekirabo ekyo mugwe. Kitegeeza akulabye n'akwesigisa obusobozi obwo. Naye ate gwe obusobozi bwakwesigisiza nabwo
ate obukozesezza kukola bibyo instead of okukola so ina kagambo kayongeddeko awo n'abuuza lwaki ebirabo bino ebyenjawulo kintu kya mugaso nnyo eri ekkanisa okubeera n'ebirabo ebyenjawulo kubanga kubamu akafanisi nga ffenna mbadde tumuli mu church nga tekuli amanyi buulira nga ffenna tumanyi kuyimba church eyo banna sikachi by the way kirowe lwaki ebirabo ebyenjawulo bya mugaso atugenda noza ne mukuumulamu ese buyonge mbago kigamba waliwo moments ezinyumira mu kanisa tugenda ne tutuuka nga tuli mu kusinza tuyimba tutendereza kati muba muli awo mu kaseera tugezaako okwebaza ne wabaawo wajja n'akwata akazindaalo manyi kati fe abadiventi twebaza mukama nti ne byennaku weebaza n'akwata akazindaalo nebaza mukama wikeendo nafiiriddwa maama wange natulika nakola ki nakaba ogolwange ekkanisa yonna ekola ki ekaabo naye nga babadde bakola ki babadde bayimba nga n'okusanyuka bakola ki basanyuka kati ogera bonna nga bayiwa amaki amaziga naye oluvannyuma nakola statement n'agamba naye mwebaza mukama kubanga maama wange okuva lwe namulaba abadde atambulira muki mu mukama waffe era ndina essuubi nti ndi mulaba ngenda kumusinga nakubira ebyaki ebyegulu kati obujulizi bwakufa n'okukabya bukabya naye ate oli ne bumuzaamu amagezi nti engeri yokka okuddamu okutuuka okulaba mukama kutambula ng'oli straight kwegamba moments ez'enjawulo ebirabo ebyenjawulo bigenda bwe bituzimbazimba nga muba muli awo munoonya ssente ne wabawo ekirabo ky'okugaba ddala oyinaye naaziwa kalunabba samusoni nkulaba kasooke tuwumulemu tulina ekibuuzo ekiri mu ddiiro mukwano gwange atulaba golowooza lwaki ebirabo ebyenjawulo tubyetaaga mu kanisa lwaki ekirabo ekimu tekimala mu kanisa oba lwaki omuntu omu tebabimuwa byonna nako nkagaddako okubiri nako katukagatteko lwaki ekisooka ekkanisa yeetaaga ebirabo ebyenjawulo era lwaki mwoyo omutukuvu ebirabo ebyenjawulo tabiwa muntu omu kasooke tuwumulemu bwetukomawo ate tubeere nga tufefetta ebisingako awo buterevu nnyo tukomyewo mukwano gwange tulaba yakatwegattako thank you so much weewale kwagala nnyo okuyiga awamu naffe tuli mugenda maaso n'ebirabo eby'omwoyo ebirabo bino eby'omwoyo makulu ki bye galina eri ekkanisa lwaki ebirabo ebyenjawulo byetaagisa mu kanisa ate lwaki katonda ebirabo byonna tabigonnomola ku muntu omu fene tugoberera nti fe oba oli awo wetunaaba twetaaga anaayimba ne tumuyita otuba twetaaga anaabuulira ne tumuyita otunaaba twetaaga alagula ne tumuyita why lwaki abigabira abantu abaki ab'enjawulo ekyo nakyo kibuuzo twagala muganda ffe ogabaneko naffe kikyolowooza oli agambye one spirit many gifts kwegamba nti omwoyo ali omu naye agaba ebirabo bino enjawulo n'abisaasanya muffe awo naye naga nti one body many parts omubiri guli gumu naye ate agamba nti ate ebitundu byaki byanjawulo era bingi engalo emikono maaso all these gifts zonna birina enjawulo lyabyo birina omulimu gwabyo ate gwe bigenda mu maaso n'okukola ogw'enjawulo so wetukomye nga tumaze okulaba nti wadde byanjawulo naye ate byonna katonda agenderera okulaba nga mu kubeera ebyenjawulo birubirira okuzimba obumu mu ffe nga bw'osanga namba 2 ate ne baga nti ono namba 4 ate oli ye namba 10 bazanyi ba mupiira naye nga bonna balina ekirubiru lweki ffe tuvaawo nga tuwangudde oba akutte goolo nkulaba ekibuuzo kirungi kigamba ebibulabo bino bwe babigabagaba mu bantu tuganyulwamu ki era bitutwala wa mu bantu ab'enjawulo ye lwaki omu yekka yabirina kuba nakyo katonda nanyini buyinza asobola okukola buli kintu kyonna era waliyo abalina ebiwerako ebingi naye tebalina byonna okuwera n'okuba ne byonna nakyo kigambye sigambye nti byonna
mbadde nga waliwo abalina ebiwerako osanga olinga muyimbi nga mwogezi nga kaseta ayina biki nene sente sente si kirabo ekirabo kiba kibuga kugaba kubanga kugaba kyekirabo ngulaba genda maaso kati olw'okuba Katonda mukulembeze mwesigwa otuleka omukirize ensonga olw'okuba Katonda mukulembeze mwesigwa atuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naawe obeere mu kkanisa naawe otunuulire omuntu ono gwe babatizizza ti mu effort eyo nze nasiimuulanga obutebe kikusanyuse oleme kubeeraawo ng'ogamba naye kati nze ngasaaki sirina namakulu naye gwe buli lw'omanya nti naawe naka contribution kewakola ku mulimu gwa Katonda kubanga ffe tuli co-workers tukola ne Katonda era nga bw'ogambye nti waliwo abalina ebiwerako era bw'amupima kapasite ye alaba nga ye andi era gwe bawa talanta 5 abamuwa 2 bamuweemu obuvunaanyizibwa waliwo omusajja omugezi sigamwogera linnya naye yali musumba we waffe eyo yagamba nti Katonda tayinza kukukuza nga tolina buweereza kuba kukuza okole ki yinga okula muki nakyo oba gwataweereza atagenda kugasa era yayogeddeko mu lesoni nno okugasa okwo nti Katonda buli lwatuwa okugasa tutandika okweraba mu value tutandika okweyongerako omuwendo tutandika okwetunuulira nti naffe tubadde ettaffaali olw'abantu bano abataano ababatizibwa kwegamba tuli mayinja agazimbi yeekaalu ye era kakati olw'okuba ofuuse ettaffaali omuntu ono bw'aba akutunuulira ate alina kyakusuubiramu kubanga wali ttaffaali y'okujja kati kwegamba mu byonna wamu Katonda atusalira amagezi tugende mu ggulu kwegamba waliwo ekibuuzo oba muganda nga yanakiddamu mwanyinaze ku kyobadde ogamba ebirabo bino byebiraga nti tuli ba mugaso oba ne bwe tuba tetunnabifuna tuli ba mugaso kubanga waliwo obulabe obw'okulowooza nti gundi atalina kyakoze mu byadda talina mugaso kansubire lesoni kyo si kyeri mu kuyigiriza kansuubire kyekola ki nti gundi atalina kyakoze talina ki mugaso so kibuuzo of the two which is first omugaso mugwe gwe gusooka ekirabo ne kigoberera oba ekirabo kyekireeta omugaso anti kati musumba oluusi abantu beerabira kiringa ekyolufilosofa naye bwe kitegereka kiba kiyinda abantu beerabira oluusi emigaso okubala omuntu ng'alina omugaso ebiseera ebisinga basinziira ku ntegeera yaabwe bo nga bwe kye bayita omugaso naye ng'omugaso gwo gusobola okubeera nga mugaso ffe tuli ba muwendo mu maaso gaani ga Katonda kyamujja mu ggulu ajje afe atununule okutulaga nti tuli ba mugaso however bw'amala otununula omwogezi omu yagera n'agamba nti ye yali yeewuunya Katonda lwaki ebintu ebisolo ebitalina mugaso ate yabitonda kati ng'embizi nga ffe okusoma bayibuli nga ffe tulowooza embizi si ya mugaso olw'okuba bagiganye okugirya naye lumu omusajja yalina ettoyi kati ng'ebiseera bisinga siwegi bajula bamuta no it was not sewage wabula yagenda n'akyala naye we yakyalanga baali tebalina ttooyi naye nga obudde bwe bwaziba n'asaba nti bannaye njagala genda kukola ki kugira naye amugamba genda emanju awo n'atuuka emanju ng'alaba gye bamugambye teri ttooyi kibangirizi naye nga waliwo already bagize dda waliwo abakoze ki wali abagize dda kati nagamba abantu bawano bakula batya naye olwokuba yali bubi omuseera ebisinga bw'oba bubi toweeronda naawe okomplaininga omaliriza akati bwe yaddayo munda naye mulugunya nagamba naye mukikola mutya n'agamba munnaaye tugira ne tuteekaawo naye embeera eyimala neeterera kati ku makya bamugamba genda ogire otundeyo agenda otuuka nga walinga we bagize we bayisizaawo balinga abayeze n'amazzi ne bakola ki n'agamba ate kati ensonga yakoze yabadde etya n'agamba nti kati embizi zigira nezikola ki nezikirininga so kati omugaso gubaawo ku bitonde bya Katonda
kuba ye Katonda bwe yali atonda buli kimu yakiwa omugaso. So totunuliranga muntu, totunuliranga kintu n'okirowooza obutaba na mugaso. Tusimbe nnyesira ku bantu naddala bamemba abali mu kkanisa ey'obukristaayo olwaleero omukristaayo kirabo ekisinga mu birabo bino. Njagala okwongerako katono. Omuntu ono ajja ku kkanisa si mudinkoni, si mubuulizi, si muyimbi. Yes. Naye alina obudde. Okay. Obudde obwo bw'alina asobola okujja n'abeerawo mu kidaala nti n'emmembe eyandibadde ajja okuwulira message n'atatya nti nze ndiwonze aba atugasizza kubanga alina obudde akedde n'akola ki n'abeerawo newankubadde takoze kintu kyonna naye okujja obuzi n'abeerawo okuonako agasizza. Ate kyalibanga n'olumu abamu tebakola kubanga tebalambikiddwa kuba waliwo abasoma abamanyi olugero luno olwabano bajja kusaba 11 bajjukira bamukama afe abalaba n'abagamba wayi mwenga muli awo kikingi nga muli mukatale mutunula butunuzi kigenda mu maaso kati ate munaye waliwo yatuwadde akalimu naffe tuli wano mu kyaki tumazeewo ebbanga bwe twagala okwatula entubadingo ne balukwata twagala okugira bwe bekomba awo tuula butuuzi kati naffe munaye tuli wano tyonakambawo emirimu n'abati yabasangawo nga weebali nkulaga they position themselves kakati eriyo abatabeererawo ddala ng'olumaliriza essaala sembayo ya divine afuluma geeti n'agenda kati newankubadde twandyagadde okuwa omukisa naye newe tukusanga tetukola ki tetulinaawo kugamba ensonga ya musumba eyagamba nti Katonda takukuza nga toweereza bayinza okuba bakulondedde mu kintu nga naye si kwe kuyitibwako naye olw'okuba olina that will to serve they will identify naye newankubadde sekka twamulondera wano naye wano mulungi oba ontegeera so nga oyagala okugasa n'okubeera ow'omugaso position yourself tosaba ate n'ofuluma osobola okuba nga tolina ssente nga toli mu dinkoni nga tosiimuula nga toyimba nga tobuulira naye beerawo omuntu ono bw'anajja nga gwalina akatabo ak'oluyimba ne muyimba mwenna oba ogasizza yes bagambye mpozi bakolinso nkisangawo nga babikula mu ndagaano ento tewali muntu mu kkanisa ataliiko kyasobola kukola taliyo yensonga lwaki eri bwe twali tuyigirizibwa yes nga tuyigirizibwa bwe twayigirizibwa koze bayita personalities oba ebikula byaffe tulina ebikula ebyaki ebyenjawulo era bw'obyegendereza buli omu mu kikula kye alina kyasobola okukola era nga bwe wagambye nti abamu oluusi bulemererwa kuba directed ku kyokkola olw'ebikula byaffe tanya okugamba abantu nti nze nebaza Katonda nze nsobola okutuuka mu kyaki nga mpya tebandabangako naye bugenda okutuuka ekawungeezi nga mwagala kumpa buweereza lunaku lutya kiba kikula babayita basangwini bo olutuuka n'ofitting naye ate kati waliwo ono musajja watu flagmatic ye bwatuuka n'atuula abantu n'asirika kati buvunaanyizibwa bwaffe olw'obumu bwe tulimu mu kuyigirizibwa tukimanye nti ng'omukono oba ng'omubiri nga bwe bagutulaze nti guyina ebitundu bingi naye ebigere bwe bitatambula omutwe tegutuuka kati naffe tukimanye nti mu bantu bano bonna abazze mu kkanisa waliwo ebirabo Katonda byabakweseemu era nga bisaana okukola ki okuzuukusa naye kigenda kukola kitya nga ffenna tukulyetinze oba nga tutaddewo embeera ey'okuba obumu tugira ku nsonga eno kirabo ki mu birabo byonna ekisinga obulungi era buli omu kyeyandisinze okwegomba nti mugoberere ngaokukola ki bakolinso wano ekisooka 14 ga nti mugoberere ng'okwagala n'amala naga nti bwenjogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika nene siba nakwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala era bwe mba
bwemba n'obunabi nentegera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwemba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo nenzigyawo ensozi naye nesiba nakwagala nga siri kintu aga nti era bwengabira abaavu byenina byonna okubaliisanga era bwempayo omubiri gwange okwokebwa naye nesiba nakwagala nga sirina kyengasiza kale kaakano waliwo okukkiriza okusuubira okwagala ebyo byonsatule naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala lwaki okwagala kwe kusinga obukulu tekunoonya byako bwe tuba tutunulira ensonga y'obumu awo nno bane munyambeko awo okwagala okutta ebbendera tekunoonya byako kugumiikiriza kuzibiikiriza okwagala kwe kufuga ensi kwe kwandifuza ensi kwe kwandifuza kankubulire bw'obeera mu kifo kyonna n'obeera awo n'olowooza nti waliyo akwagala ekyo kyokka kiboostinga immunity kirina heruse mu byobulamu kikolera thinking about nti waliwo there is someone who loves me deeply andowoozaako nti era bwe nabadde mu ddwaliro nankubira kasi muli bulungi kakuweerezayo ekikopo ky'amata ekyo kyokka n'eddagala nga tonnalimira eryo ddagala so mu byonna bye tuyinza okukola kiringa bw'ofumba tuli kati mu kyaki context eyo kinga bw'ofumba enva notasaamu munnyo ne bw'oteekamu ebirungo byonna banne nga byonna kyekyo masavu ne notasaamu munnyo emmere omunnyo ogwo gula nti mutono emmere efaanana eti eyo nga temuli munnyo eba tasteless so omukristaayo yenna ayinza okuba n'ebirala byo na sente bayibuli ng'emuli mutwe nga mwanyinanze ono nga yabiyeewo nga bannaaye bamuzaalira mu yo mwennyini ndogo ayimba eddoboozi nga ppitirivu nga temuli munnyo obukulembeze bwe bulungi amanyi okulembera okunga coordination nga talina kwagala nina omusumba omu gwe nalaba siwanzikiriza yaffe ng'ali ku kituuti naye ng'engeri gy'ayitamu ab'ebyuma byabukambwe ate musumbakolewono nga bali ku bunkenke because okwagala kugumiikiriza kutegeera nti omuweereza kuli considerate kuli sensitive kutegeera nti nemanyi nazo ono nti bwemba wakuwangaza mukwano naye omanyi okwagala kuno kiri era nga bwe tuba twagala Kristo era n'abantu abalala bwe kiri bwemba naayagala kisekka nina byempaakinga ate nina byendeka olw'okukuuma omukwano kugumiikiriza byonna kuzibiikiriza byonna tekukola bitasaana naye ekyasinze okunsanyusa mu nnyiriri ezo tekusanyukira bitali bya butuukirivu awo embadde njagala okwongereza ebyo byonna nga byonna babyogedde omanyi waliwo abantu abagamba naye baga okwagala kugumiikiriza kiseka nandaba n'omusajja era n'ayogera tekusanyukira kati ate Katonda tekusanyukira bitali bya butuukirivu lwansonga obutuukirivu buno ate buli mu bumu kubanga omwoyo ali atya ate omwoyo oyo muki mutukuvu so okwagala kuno nga tuba nako waliwo abantu betuwa ensimbi za kugula buugi kilo 10 n'agula kilo 3 oyo sigenda kumuzibiikiriza ngambe nti olabika obaze bubi oba kitegeera tekuzibiikiriza ebyo kuba tekusanyukira bitali byaki bya butuukirivu kubanga te bwena kuzibiikiriza ku 3 ekyo ojja kuleeta emu n'ekitundu musumba agambye ebintu 3 nasukkulumya okwagala ebyo benyini mbadde nsaba obenzi agambye eki agambye ekisooka waliwo okukkiriza okusuubira okwagala ebyo byonsatule naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala kati ku ebyo ekisinga obukulu nabagambye eri mu ntandikwa batugamba mu byawandiikibwa mu Yokaana ekisooka 4:8 nti atayagala tamanyi Katonda
kubanga Katonda kwagala. Kati okwagala lwaki kusukuluma kuba ye definition yani ya Katonda. Naye obadde okimanyi nti tosobola yensonga acha asukulumiza okwagala. Tosobola kwagala muntu nga tomukkiririzaamu. Waliwo kyegendereza. Kubanga munjagala. Omuntu nga akwagala ekikakasa nti akwagala ebiseera ebisinga oyinza n'omukozesa ensobi kubanga kyoyogera kyakkiriza kyoyogera kyakkiriza ekyo nkirabyeko. Omuntu akwagala naye ng'ebintu byakwagaliramu tebikwatagana na nteekateeka ya Katonda okwo tekuba kwagala. Yes. Kubanga okwagala tekusanyukira ki bitali bya butuukirivu. Era wano enokola ejja eri buli muntu yenna agamba nti ndi Mukristaayo. Ekigambo Bukristaayo oba weeyanjudde nti nze nkola bya Kristo oba ntambula nani ne Kristo. Kristo yagamba nti nze sirina kyenkola okujjako nga Kitange akoze eki akkiriza kubanga kusiima kwa Kitange. Kati nange ali mu Kristo nkola kusiima kwani kwa Katonda kubanga nange ndi mwani mu Kristo. Kati okwagala ne kusukuluma biri ebirala byonna byekola buki bwekozi kubanga ono mukkiririzaamu gwenjagala nga ye kwagala ye Katonda. Mu bufunze teri kintu kye tugenda kukola kiraba omukisa ng'Abakristaayo nga tekikulembeddwa kwagala ate okwagala yani ye Mukama waffe Yesu. Kwigamba love, that is all. Sajja yagamba nti if the power of love overcomes the love of power, then the world will have peace. Dalla. Ne bwe bakkanisa amaanyi g'okwagala kegawangula okwagala obuyinza. Yes. Ekkanisa ebeeramu emirembe. Ne mbeera nga muli banjawulo buli b'amawanga ganjawulo naye nga mwenna amaanyi g'okwagala ge gabafuga byanguwa. Naye ebintu ke biyingiramu okwerowoozaako ebintu bikalubira ddala naye twagala kuwunzika n'ebintu bibiri. Simanyi obwakadde katumala kuba obudde buweddeeyo baganda bange. Ekigambo kino ekya oda okubeera ng'ekkanisa etebenkedde eri watya wamu etambulira wamu mutebenkevu. Yasoma ennyiriri zino bbiri baganda bange muzikirize. Olunyolo 13 Bakolinso 14 olunyolo 13 nti kale ayogera olulimi asabenga ategeezenga. Then n'ayongerako olwalimu 6 n'aga nti kale kiri kitya abooluganda bwe mukuŋŋaana buli muntu alina oluyimba alina okuyigiriza alina ekimubikkuliddwa alina olulimi alina okutegeeza byonna bikolebwenga olw'okuzimba. Omuntu bw'ayogeranga olulimi boogerenga 2 obwangi bangi ennyo 3 era mu mpalo era omu avvuunulenga. Naye obanga tewali avvuunula asirikenga mu kanisa ayogererenga mu mmeeme ye era ne Katonda. Agamba mu lunyiriri olwa40 nti naye byonna bikolebwenga nga bwe kisaana era mu mpisa ennungi. Oyogedde ku nnimi n'ogamba nti ono bw'ayogera avvuunule bwe watabavvuunula ayogere wakati we n'ani ne Katonda kubanga ye Katonda amanyi olugisu amanyi ennimi zonna. Kakati olw'okuba nti guzze otandise okwogera olukyoli nate ffe tuli Baganda kitegeeza tetugenda kuganyulwa. Kitegeeza oleeseewo okwawukana kuba kati ekisooka nga sikuwuliriza ate naawe tompuliriza kubanga byenjogera birala naawe byokuyogera birala. Ekyo njagala Baganda baffe bakitegeere nti ennimi lulimi Luzungu, Luganda, Lunyolo oba olulimi lwonna. Waliwo n'abageeza mu nnimi. Kakati gwe bw'oba osobola okwogera nga by'oyogera tebitegeerekeka kunze gw'obigamba obeera nga ali mu kukola ki nkumula mu mazzi tolina kyokolawa. Naye tusooke tulambike abantu b'Oluganda. Ennimi ezo kitegeeza olina abano abazoogera mu Bakolinso be batulaga baali babuulira njiri. Era tugeze
nti bali bagisu bali mukozesa kiri ekirabo ekyokuyigiriza kye tubadde tugeze nti bali bagisu naye nga abagisu abo banga basoga nga bwe tumanyi Pastor Kajula kati n'agenda ekabaali musajja n'akuba olukiga kanti nano tumumanye muki soga naye olukiga nga alwogera bulungi nti omwoyo bwe yabakkako abaali abasoga ne boogera olukiga ne babuulira enjiri mu lukiga neetegeerekeka point ya kubuulira njiri point ya kugasa kanisa ate kati bayibuli esobola okunyumya ku mboozi endala tewali eyina kubuulira nji emission so mission yeno bweba tetuuse njiri kuzimba kanisa bw'obanga olina by'oyagala okwogerako gwe nga gwe ng'olulimi luno tolutegedde gwegenda oyogere ne Yesu wo tetukulinaako buzibu but the fact that era oliyangamba nti omuntu waba asaba asabira mu lulimi luzaaliranwa ffe amateeka g'okuyimba mundaye ne woba olowooza mu lulimi lwo osobola olowooza mu luzungu nga tolumanyi otya amateeka g'okuyimba tugamba nti bw'ojja mu maaso gaffe oze tuwa message toze kweyimbira osobola okweyimbira ng'oli mu nnyumba yo naye kikulese wano is to give us message kakasa nti etutuuseeko ate totandika kubeera nozibiriza nogenderi no you've come to give us message deliver the message so kati bw'oba ozza okubuulira nojja n'obuulira mu lulimi olugisu lwe tutategeera kati ki ekikuleese tuli ku kya order I think order eyo okubeera nga ino kubanga eri organized so bwemutegeera nti nno omuweereza wa Mukama Yonasaani tamanyi luzungu naye bw'asabula mu Luganda kitegeerekeka tufunayo kiseka amanyi olu English ng'alukyusa ng'obubaka butuuka nga mission yetuukirira era tukyali ku bumu I get kwega ebirabo bino byonna ekiruubirirwa ekikulu oba kirabo kya bunnabbi ng'ekya mukyala Ellen White ekyamuweebwa bumu kimu bumu kuzimba kanisa era naye ali ku mwoyo oli omu kuzimba kanisa kutuukiriza abatukuvu kubuulira njiri kwegamba comfort eva mu bunnabbi buno nabwona twagirabye nga yadde enkulu nnyo muganda wange twagala kubanga tuwunzika akadde kaweddeyo simanyi na kigambo kati kyakwogera naye osotuga naye ekirabo kino ekyobunnabbi amakulu gaakyo olwaleero naddala nga Yesu anaatera okudda kuba Yesu ajja ekirabo ky'obunnabbi kino olwaleero how important do we need as a church today the gift of prophecy ekirabo ekyobunnabbi omugaso gwakyo lwaleero twaweereddwa omukisa okukimanya nti obunnabbi bujja mu maaso gaffe nga buweebwa abantu abaabikulirwa ne bategeera missoni ya Katonda ku nsi eyo era kyova olaba bangi nnyo betusinkanye nga bagezaako okwagala n'okuwakanya obunnabbi wa mwannyinaffe Ellen White nenze ng'omuyizi w'ebyawandiikibwa nenzirayo nenekkeneenyi nenzuulanga agamu ku mateeka agatuweereddwa agalina okugobererwa kanisa ya Mukama ekwata amateeka gonna erina okutegeeza kwa Yesu tulina okubanga obunnabbi obwo butuukiririra nga ebimu ku byogerwako birabiddwako nga bikola ki nga bituukirira ogenda okulaba nga omuzaana wa Mukama ebintu byonna ebisinga byalungamizibwa n'awandiika ate nga bye biri mugenda maaso ebimu byatuukawo dda kati nze ng'ow'ebyenfuna waliwo kye nasomako era nkyogera nnyo kisangibwa mu katabo ka Thoughts from the Mountain of Blessings katabo akogera ku njiri eri ey'oku lusozi kati akawaayiro akaliko Lord's Prayer essala ya kitaffe naye awandiika n'agamba nti singa ovaamu okwerowoozaako gwe ng'omuntu ne weewaayo eri Kristo ofuuka kitundu oba ofuuka mwana mu maka ga Katonda kubanga agamba eri mu Yokaana 12:13 bonna abaamukola ki abaamusembeza yakola atya yabawa obuyinza okufuuka abaana kati aba yalimbawa nti bwasoba wejjako okwerowoozaako
niwe waayo eri Katonda ofuuka mwana mu maka ga Katonda naye n'ayongerako kino buli kimu ekiba mu maka ga kitaawo kiba kyani abaavu bonna ne baviiramu kati oyinza otya okubanga oli mwana wa Katonda naye ng'ate oli mwavu kati omunyonyozi n'atugamba akinyonyodde mu lulimi lwa ssente yes kitegeeza tutumibwa okukkiriza obunnabbi kasita bubanga bugwira ddala mu ekyo Katonda kyakola atya kyeyayogerako ddala oba mwana we singa okkiriza Kristo akole ki afuuka ekitundu ku ggwe ensonga ey'okubiri n'atugamba nti obubaka bulina okuba nga bukwatagana n'obwabannabbi abaakola batya abasooka tokontana era boolaba bano bannaffe abeeyita bannabbi ennaku zino naye ate nga bali bannabbi abasooka babagamba ne sabbiiti yali ya lunaku lwaki bannabbi bonna Isaaya Yeremiya Ezekiel n'ensonga ya sabbiiti bajogera ku Isaaya atuuka n'okunyweza n'agamba nti ekigero kyo tekiikole ki tekiivenga kusaba eri 5:8 yes naye n'olaba nnabbi wa leero agirinnyirira era abalaga abakristaayo be baali nabo nga balaga nti eyo si nsonga n'abawa ekirabo ky'obutume era nabo bagisoosowaza yes taata ensonga ey'okusatu naye adde enkulu nnyo yagambye nti obulamu bwabwe obwa buli lunaku nga bulaga okwewaayo eri Kristo omwogezi omu we yagambira nti omukristaayo ow'ekiseera tasobola kuwangula Setaani ow'olubeerera Setaani tatudde full time devil yes kakitegeeza abantu Yesu bamubeerako katono eno ali ne bamaani bakola batya bw'obanga obulamu bwo obw'obunnabbi tebutambulira mu bulamu obwa Kristo obw'akaseera konna naawe obunnabbi buba buki so era ne waita ate tumwebazaawo mu ngeri enjawulo like twebaza Mukama olw'ekirabo kino nti ajjayo that Christ like life obulamu obw'omuntu annyikidde mu Kristo yali mukyala mu Kristaayo wawo ne magazine gye nasomako nga yakafa yali sekyula nga bwelabukedde newandiika nega nti mukazi oyo abadde mu Kristaayo so era kyekyo kyasembyeyo ku kyokuna nti abantu abo bannabbi mulibalabira ku biki bibala byabwe kitegeeza ebibala bye birina okuba nga bimakingira ddala n'enteekateeka yaani ya Mukama buli ebikontana kitundu ku birabo naye ffenna bane tetuli bannabbi ayawula musumba ogambye ffenna tetuli bannabbi mufunza otutumye buli omwazi tuwule kyawukola ki nedda bonna si bannabbi ne buli omuzuula kyoli bonna si bayimbi kati gwe oba toli muyimbi tagala weesibe ennyo mu kintu kyotali bonna si babuulizi ate Mukama singa akusaasira nga tuwunzika n'olega n'otegeera kyoli ekyo Mukama kye yakugemulira n'okiwa obudde okukizimba n'okikuza kuba ebirabo ebimu babirina naye nga tebabikulaakulanya ojja kwenyumiriza mu kuweereza Mukama kubanga okuweereza kwo kujja kuvaamu ebibala the reason why sometimes obuweereza bwaffe tebuvaamu bibala kubanga oluusi bye tukola ate nekyo nakyo kyoweewaddeyo okukola lwaki tukikulaakulanya kukalowoozo olwakadde tujja kukigenda munda naye twebaza Mukama nti ebirabo bino byonna bituwadde n'omwoyo omutukuvu olw'okusobola okuzimba ekkanisa omubiri gwa Kristo n'okusobola okugaziya obuweereza bwayo nga tubunyisa enjiri mu nsi yonna olwo nno Yesu atusange nga tuli kimu mu mwoyo omu mu kubatiza kumu Mukama waffe omu kubanga tuli wansi wa kitaffe omu Katonda wa byonna muganda nge Samson Sebo sabo tuwere sala tukome wano waaw ngenda kusabira nnyo abantu bosembyeyo ng'ogamba Mukama abasaasire bezuule nnyo omuntu okwezuula ekirabo ky'Omukama kubikkulira okirabe Pawulo yabuuza nti ne Mukama oyagala nkole ki Lord what will you have me to do buli muntu yeetaaga okugendako ebbali Katonda muwe okubikkulirwa okwo wano gwange Mary Jovin akimbuuza nnyo naye gwe nkulaba obuulira okola bino naye obanze nyina kirabo ki mugamba kisabire Mukama akibikule kubanga akibikula mu bikolwa
bagenda bakubuulira nti gundi gwoli bwoti akuba abamu bamanyi okubatomeza era wegenderezanga nnyo kati obulidde bulungi osaana kuba musumba ate byanjawulo obusumba n'okubuulira era nabyo byanjawulo kati abamu bagenze mu busumba olwokuba babawulidde mbw ayogedde ne bamusindiikiriza n'agenda mu busumba ate n'atuuka n'ayokya kama tusaasire tubeere nga tumanya buli omu woogwa kusona tuwenyumiriza kuba kikalubirira okwenyumiriza singa oba toli mu kirabo ekyo mukama kyakuwadde ate kiyinza n'okulemerera okufunirako ebirala kubanga ebirala mukama bitongerako olw'okubeera abeesigwa mu kino kyasoose okuwa ate n'ebibala bivaayo nnyo ng'obadde okisoosowaza. Omwogezi omu yagambye nti the reward of work well done is more work atoddu. Tujja kalowooza ako katwebaze. Tweyanza nnyo mukama kubanga oyogedde naffe olunaku olwaleero. Webale kubanga tulabye nga watutonda n'otuteeka mu nsi eno nga tuli banjawulo ate buli omu n'omuwa omugaso okulaba nga tuzimba ekkanisa yeebeere bumu. Tweyanzeege kubanga ozze otusaasira abamu ku bitonde byo ne bagenda nga bazuula ebirabo byabwe. Era okuyita mu kubikozesa ensonga lwaki n'olwaleero ffe tukyayogera ku linnya lyo. Twegayirire oyongere okubanyweza naffe otunyweze. Tweyongere buli omu okuzuula obuvunaanyizibwa bwe bw'oyagala akole kubanga omwo mwe mulina omukisa oliyimirira n'ogamba nti twali baddu beesigwa. Bwe tubanga mukama tubadde tuweebuuse mu nkozesa y'ebimu tusaasire wabula oyongere okutuluŋŋamya mwoyo omutukuvu nga bwe tumuwulidde nti waali okutuyigiriza n'okutujjukiza katuyigirize tumanye kye tulina okukola ate katujjukize ng'obuvunaanyizibwa bwaffe tusobole okuba abeesigwa. Nsabanga negayirira omuddu wo n'omuzaana we abo ababadde nga balaba yongere okubawa omukisa bulijjo bwe babiyiga ate babiteeke mu nkola. Tweyongere okufuuka omusana eri ensi bangi bakulabe bw'oliba olabise ku biro eby'eggulu ffe ababyogedde n'ababiwulidde n'abagenda okubigana n'abantu abalala tubeere ekitundu ku abo abagenda okusikira ensi empya. Webali kubanga owulidde okusaba kwaffe tubisiza munye tukubeera egganzi lya Yesu Kristo mukama waffe. Weewaawo amiina. Omulabi waffe tweyanzeege badde ne muganda wange Samson Kiseka mugagga omuto awamu ne mwanyinaze Anita Simwe kuvaali enajja nankumbi tukwagaliza ekiseera ekirungi ne tugamba nti ekisa kya mukama kyeyongere gy'oli.